Migereka abadde ng'akolima ategeezezza omulamuzi nti mu kifo kyalimu ekya minisita buli kyakola bamugamba nga bw'abeera abbye ensimbi za gavumenti ng'ennaku gy'alabye eyoza lumonde. Bw'atyo ategeezezza nti n'abaana be tebalina we bayinza kusaba mirimu olw'ekifaananyi ekibi ekimusiigiddwa. Every attempt to apply for land for business development has run into problems because they are the children of a minister. Now, the Minister of Land, for that reason. For that matter. So there has been this debate. Maybe they should relocate to Congo or Zambia until such a time that I'm no longer a minister in this country. Mu bukkakkamu obw'ekitalo, Migereko alaze ennyiike gy'alina eva ku bantu okumusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo. Wano w'alaajaaniridde omulamuzi abeeko engeri gy'amuyambamu. Maybe you'll come up with a recommendation on how children of politicians are supposed to survive in Uganda, how they are supposed to survive in Uganda, doing totally nothing, so that they do not overexpose themselves and their parents or something like that. Migereko wabula akkiriza ng'ekitongole naddala ekivunaanyizibwa ku by'okubalirira omuwendo gw'ebyettaka bwe kibulamu abakugu ekinafuyizza nnyo enkola y'emirimu. This is a matter we shall have to sit down and try to see how best we can sort out. Wabula Migereko ayambalidde mmeeya wa Nakawa Benjamin Kalumba olw'enziro gy'agenda amusiiga n'amutegeeza nti ave mu kuzannya ebyobufuzi bya bannambalujega. Nga minisita ebya titles sikola ku bya titles. Waliwo Commissioner Land Registration yakola ku bya titles. Kiba kikyamu omuntu nga ye Kalumba amanye ebintu bitambula okujjako ng'alina kyagenderera ekirala okuleeta ensonga ezifaanana bwe zityo. Of course biseera bya kulonda kati tomanya bakolagana nabo ababadde baga nti baani be tunanyiga naye mbadde musaba andeke nkole ebyange emirimu gyange. Migereko azaana okolwayo nga bw'ali omutwe omukulu mu mivuyo egiri mu kukola oluguudo lwa Entebbe Express Highway wamu n'okuba n'ebyapa mu ntobazi, naye bino byonna Migereko abisambazze. Andrew Kagwa, WBS TV, Kampala.